okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulebe waffe omulungi, nkwanirizaako mu puroguramu yaffe eno ensulo ey'enkya. Mukama gye yatuwa okwongera okukeera ku makya ate okumuyigako okuva mu kigambo kye Bayibuli. Oluganda kiba kya nsonga okutandika olunaku ne Katonda ate okulumaliriza naye, kubanga Bayibuli egamba nti ye mutandisi era omumaliriza w'okukkirizako. Bayibuli neddamu netugamba nti nze Mukama manyi enteekateeka oba pulaani ze nnina gy'oli. Kiba kitegeeza ki? Nti keeranga ku makya otandika olunaku ne Katonda akubuulire pulaani z'alina gy'oli, kubanga pulaani ze za mirembe, pulaani ze zikola bulungi bwokka. Weebale okwekumira ku puroguramu eno. Amannya Kaganda Joshua Mwesigwa, era nga wiiki eno twetegereza ekitabo eky'okubikkulirwa essuula 14. Katutandike n'okusaba. Taata waffe omulungi, weebale mu kaseera kano ate nga tugenda okwongera okuyigako, yongera okubeera awamu naffe. Kuno kwe kusaba kwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bayibuli yatulaga mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula 13 nti ensi eyawuddwamu ebibinja bibiri. Mulimu abo abajeemu, mulimu n'abo abagonvu eri Mukama Katonda waffe. Kiki ekisalawo omujeemu wamu n'omuwulize? Kusalawo kwe, osalawo okugondera Katonda oba okusalawo okumujeemera. Mu kitabo ky'okubikkulirwa essuula 14 Bayibuli nejja neetuwa abantu ab'enjawulo abagenda okuwangula ensolo, era bano Bayibuli neebalambika ng'emitwalo 14,104. Abantu bano emitwalo 14,104 Bayibuli ebooleka nga bali wamu ne Yesu ku lusozi olutukuvu. Bayimbira Yesu ne Katonda waffe era nga babeebaza olw'okubanonola okubaggya mu nsi eno. Okubikkulirwa essuula ey'omusanvu ayongeramu, baweereddwa amatabi ag'enkindu ate bambaziddwa n'engoye enjeru ng'akabonero akalaga nti bafuuse bawanguzi, bawangudde Setaani, bawangudde ekibi. Tebagenda kuddamu kukemebwa, tebagenda kuddamu kwonoona, bagenda kubeera batukuvu olubeerera emirembe n'emirembe, nga bava mu kitiibwa nga badda mu kitiibwa, nga bava mu butukuvu nga badda mu butukuvu. Olunaku olw'ejjo twakirabye nti Katonda waffe ayagala kutulaba nga tuli balongoofu. Tayagala kulabamu njigiriza za mulabe Setaani zonna. Bye tukkiriza, bye tukola, bye twogera birina kubanga bizimbiddwa ku musingi gwa kigambo kye. Era n'akugamba nti engeri gy'ogenda okufuna ekyo kwe kubanga osoma Bayibuli. Akadde ke wandifunye simanya mu TikTok, simanya mu Facebook, n'okulaba ebintuntu ebirala ebikusanyusa obusanyusa n'ebikongerayo mu buziba bw'ekizikiza, Katonda afa agamba ke kaseera ebintu ebyo obiggyeko. Ne twongera okwetegereza nti abantu bano batambula ne Yesu buli gyadda. Basajja na bakazi babuulizi ba njiri. Tebalowooza kukola ssente na kugaggawala, wabula kye balowoozaako kiri eki: tununudde tutya abantu, enjiri tugitutte tutya eri abantu. Era nga Katonda affe akuyita okubeera ekitundu ku bantu bano. Okubikkulirwa essuula 14 olunyiriri olwokutaano Bayibuli egamba bw'eti: etuwa akabonero akalala ke tugenda okumalako akabanga olunaku olwaleero. Era mu kamwa kaabwe temwalabika bulimba, tebaliiko bulema. Bayibuli egamba
nti Katonda bw'abeekebejja mu kamwa kaabwe ebigambo bye babadde boogera teboogera bulimba. Ekibuuzo, bwe baba teboogera bulimba olwo boogera ki? Kiba kitegeeza boogera mazima. Ebbanga lyonna lye babadde ku nsi babadde nga boogera mazima gokka. Katusooke tuddeyo ku bulimba. Katonda bwe yali atonze ebintu byonna yabitonda nga bizimbiddwa ku musingi gwa kwagala na mazima. Setaani olw'okwagala okwegulumiza, olw'okwagala okusinzibwa, olw'okwagala okuggya Katonda mu kifo kye ekituufu y'atuulewo, yasalawo okubaako ekirala kye yakozesa. Yekimanya nti bw'anaakozesa amazima, amazima tegajja mmuwa kyayagala. Era Setaani yatandika obulimba, era n'abutandikira mu ggulu. N'agamba bamalayika nga bo bwe bali abagezi ennyo era mbu nga bwe batasobola kwonoona. Bambi ne bamuwuliriza. N'agamba bamalayika etteeka lya Katonda libulamu, lyetaaga ennongooseriza, lyetaaga okukyusaamu. Era n'agamba nti etteeka eryo teribawadde mirembe gimala, bwe linaayongezebwamu oba ne likyusibwamu olwo bagenda kufuna emirembe gyabwe nga bwe bateekeddwa okugifuna. Setaani n'ayongera okwongera obulimba bwe, n'agamba nti ye ekifo ky'alimu tekimumala, yeetaaga okuyingira ku kifo ekyawaggulu, kwe kuyingira mu nteesa za Katonda n'okumanya kwa Katonda waffe ali waggulu ennyo. Munnange n'agamba nti binaaba bibaddewo olwo eggulu ligenda kuba ddonje. In fact yaproposinga n'agamba nti emirembe okusobola okubaawo abantu tebeetaaga mateeka, bamalayika tebeetaaga mateeka, buli muntu akole kyayagala. Bwali bulimba bwennyini kubanga essaawa eno ebintu ebyo bye yayogera ku ntandikwa byatambulizaako ensi. Osobola okubeera mu kifo awatali mateeka nga buli omu akola kyayagala. Ekyo naawe okiraba bulabi nti waba wagenda kubeerawo emiziziko, waba wagenda kubeerawo kukaaba okutagambika. Yeegulumiza era yeeyita Katonda w'ensi eno. Atutte ekifo kya Katonda mu mitima gy'abantu. Kyoleka lwatu nti buli muntu yenna eyeetadde mu bufuzi bwa Setaani alina omutima omubi, alina omutima ogw'obujja, tayagaliza, alina effutwa, ye musi. Bayibuli kyeva ejja n'etugamba ebigambo bino mu kitabo kya Yokaana essuula ey'omunaana olunyiriri olwana mu nnya. Yokaana 8:4 Bayibuli egamba, mwe muli ba kitammwe Setaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe, oyo okuva ku lubereberye musi so teyeenywerera mu mazima, kubanga amazima tegali mu ye. Bw'ayogera obulimba ayogera ekiva mu bibye, kubanga ye mulimba era kitaawe w'obulimba. Bayibuli ennyonnyola nti abantu bonna abalimba balina kitaabwe, era kitaawe oyo ye Setaani. Setaani ye mulimba, ajja ku bulimba buno n'awa abantu bano. Abantu bano ne bongera okusaasaanya obulimba. Katonda waffe agamba nti abantu be tebayinza kulimba. Abantu ba Katonda tebayinza kuyimirira kutandika kugamba abantu nti abantu baatondebwa oba abantu bebbulula kuva mu nkima na bikere. Obwo bulimba obuva ew'omulabe Setaani. Abantu bano tebayinza kuyimirira kulimbalimba bantu nti ebyamagero bye bakola biva wa Katonda. Tekisoboka. Setaani yakozesa obulimba. Yajja n'ewa Eva n'amugamba nti Eva waategedde bw'onaali ekibala mb'ogenda kubeera nga Katonda, okumanya obulungi n'obubi. Bambi Eva yalowooza nti Setaani ayogera mazima, naye mukazi wattu n'alya ku kibala. Omuntu tabangako nga Katonda era talibeera.
tongera bongezi kunnyikira wansi mu butali butuukirivu, Setaani yalimba. Olw'ekyo Katonda waffe agamba omuntu yenna omulimba tayinza kubalibwa ng'omu ku bantu be. Bayibuli etugamba ekitabo eky'amateeka nti we wanaabangawo okulamula ne wajja abajulizi babiri ne kizuulibwa nti abajulizi bano babadde boogera eby'obulimba, ekyo kye babadde baagaliza awawaabiddwa kyali kigenda kubatuukako. Katonda waffe ng'agaana obulimba era ng'agamba amazima googerwe nga bwe gali. Kati ekibuuzo, abantu bano bwe teboogera bulimba olwo boogera ki? Tumaze okukiraba nti olw'okubanga teboogera bulimba olwo kitaabwe ye Katonda era boogera mazima gokka. Ekibuuzo, amazima kiki? Jangu nange mu kitabo kya Yokaana essula y'e14 olunyiriri olw'omukaaga, Bayibuli egamba, Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Bayibuli eraze lwatu nti Yesu ge mazima. Kiba kitegeeza abantu bano baba balina bye boogera ku Yesu yekka. Bamwogerako ng'omulokozi, bamwogerako nga kabona omukulu, bamwogerako nga kabaka agenda okujja, bamwogerako ng'omulamuzi ow'ekisa, omulamuzi ow'okusaasira, omulamuzi ow'amazima ate era omulamuzi ow'obwenkanya. Ndabira ddala abantu bano tebalina budde bwogera ku mipiira, kubanga omupiira gwo gwennyini guzimbiddwa ku musingi ogw'okubbinsanya. Ogwo omusingi ogw'okubbinsanya musingi gwa Bwakabaka bwa kizikiza. Abantu bano tebalina budde kwogera ku firimu. Abantu bano tebalina budde kwogera ku misono. Boogera ku Yesu ng'omulokozi, boogera ku kisa kya Katonda, bakyogerako mu bo nabo era ne bagenda ne bakibunyisa n'abalala. Mazima ki amalala agogerwa abantu bano? Yokaana essula y'e17 onyolo 17, Bayibuli egamba, obatukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima. Abantu bano obudde babumala kwogera ku kigambo kya Katonda. Banyumya ku butonzi, ne banyumya ku bulokozi, ne banyumya ku nsi empya egenda okujja, ne banyumya mu kaseera ekibu ekigenda okuba nga tekikyaliwo, ne banyumya ku mbeera y'omuntu nga bw'erambikibwa mu Bayibuli. Tebalina budde kwogera ku bintu birala byonna bisukka kiyitibwa mazima. In fact ngenda kugamba owooluganda, okwogera eby'obulimba tekyetaagisa kulimba muntu, wabula kyetaagisa kwogera ku bintu Bayibuli byegaana oba Bayibuli byetayitanga kigambo kya Katonda. Balina budde oboogera ku Dawudi, kubanga Dawudi ali mu kigambo kya Katonda, ne bazuula obulamu bwa Dawudi bo bwe bakwatako butya mu bulamu bwabwe. Tebalina budde bwa lugambo, tebalina budde kulaba nsobi z'abalala ne bagenda nga bazoogerako ne babakolako olugambo. Obudde tebuliiwo. Boogera kigambo kya Katonda era boogera ku Yesu, kubanga Yesu ge mazima ate n'ekigambo kye ge mazima. Ekirala abantu bano kye boogerako ng'amazima tukisanga mu kitabo kya Zabbuli. Zabbuli 119 onyolo 15 mu Bayibuli egamba, gwe oli kumpi ayi Mukama, ne byonna bye walagira ge mazima. Ey'oluzungu ekozesa ekigambo commandments, nti amateeka ga Katonda ge mazima. Abantu bano boogera ku mateeka ga Katonda. Abantu bano tebalina budde kugamba abantu kugenda kusinza ku Sunday, kubanga Sunday si kye kimu ku mateeka ga Katonda. Bagamba abantu kusinza ku lunaku lwa Katonda nga lwe lunaku lwa Saturday. Bagamba abantu obutavunnamira bifaananyi.
Tebalina budde bugamba bantu nti simanyanga muvunamire Mariya n'abasonyiwa obutali bya budde. Obwo obudde tebuliiwo. Tebagamba bantu nti abaffe mwategedde eyo eriyo simanya purigatori. Obwo bulimba. Teboogera ku purigatori nti gyeri. Limbo bagikubira ddala bagamba teriyo. Bano abafunamira ebifaananyi, abatawa bazadde baabwe ekitiibwa, boogerera obwenzi ne bagamba obwenzi si kirungi, ne bagamba abantu beekuuma abantu babeere beesigwa. Geega amazima ge boogera. Boogera ku mazima ga Katonda okuyita mu mateeka, boogera ku mazima ga Katonda okuyita mu Yesu Kristo yennyini, ate ne boogera n'amazima ga Katonda okuyita mu kigambo kye, ng'ekigambo ekyo ye Bayibuli. Basonga ku Yesu si ku Muhammad, basonga ku Yesu si ku Buddha, basonga ku lunaku lwa Sabbiiti olwa Saturday si lunaku lwa Sunday, basonga ku kubuulira njiri si kulaba mipiira, basonga ku kulongoosa omutima so okwepepetta n'okwebyula ng'abantu b'ennaku zino bakola. Abantu abo ebintu ebyo tebaboogerako bwogezi wabula babiri. Era nga Katonda waffe essaawa eno owooluganda akuyita akubuuza ekibuuzo, nsonga ki ey'amazima ekulobera okubeera ekimu ku kitundu ku bantu bano? Owooluganda kankubuuza ekibuuzo, ddala nsonga ki ey'amazima ekuleetera okutuula essaawa emu n'ekitundu ng'olaba abantu 12 abagoba akantu bwe kati mbu bwe kanywa sayidi eri ne basanyuka? Nsonga ki ey'amazima ekuleetera okumala obudde obwo mu kifo kye wandimaze obudde obwo ng'osoma ebyawandiikibwa obanga obuulira omuntu ku kigambo kya Katonda? Nsonga ki ey'amazima ekuleetera okulaba ky'olaba ku TV ng'abantu bali mu kwetugumbula, abantu bali mu kuzannyisa biso, abantu bali mu kwekuba masasi, gwe ekyo n'okiyita amasanyu? Olwo naawe Bayibuli oyagala ekugambe nti oli mwana wa Katonda? Olimba. Bayibuli egamba nti abo n'abalinga bo tebayinza kubeera mu kitundu ky'abantu bano Bayibuli kyeyogerako. Bayibuli eyongedde n'etugamba nti tebaliiko bulema. Bayibuli ki kyeyita obulema? Ze mpisa envundu eziva ew'omulabe Setaani. Abantu bano balongoofu bateredde mu maaso ga Katonda. Tebaliiko bbala, tebaliiko yadde olufunyiro. Mu bigambo byabwe bali bulungi, mu bikolwa byabwe bagoberedde Yesu okumala ebbanga. Ebintu babirabanga Yesu bw'abiraba, beeyisa nga Yesu bwe yandyeyisizza singa abadde ku nsi kuno. Era nga Katonda waffe akutunuulira n'akugamba, mutabani wange, muwala wange, njagala obeere mu bantu bano. Okusalawo okwo munnange kuli mu mikono gyo, ate nga nkimanyi oyagala okusalawo okuleka ebikolwa biri bituva okutunuulira ebikolwa ebitali birungi. Muganda wange oyagala okukola okusalawo okwo olekeraawo okuyingiza mu mutwe gwe ebintu ebikuleetera okubeera obulimba, ebintu ebikusiga obusungu mu mutima, ebintu ebikuteekamu omwoyo w'okubbinsanya, ebintu ebikumalamu okwagala, ebikunuunamu obuwombeefu, ebikunuunamu okwetowaza, otandike okuddukira ebintu ebyo ebireeta empisa ya Katonda mu gwe. Okwo nno bwe kuba kwe kusabako, kiki ekikulobera essaawa eno okufukamira n'ogamba Mukama, nsonyiwa obutali butuukirivu bwange? Dawudi oluvannyuma lw'okukola ekikolwa ekibi, munnange agenda mu maaso ga Katonda. Dawudi yali asse ngabbye ne mukamukazi, n'agenda mu maaso ga Katonda n'amugamba, Mukama nsonyiwa, Mukama nsonyiwa, nzizaawo bujja, ntonda mu mutima, nteekaamu omutima omupya, nteekaamu omutima ogutali gwa bwenzi, nteekaamu omutima ogutali gwa busse, wabula omutima ogugenda okulaba abantu mbaagaliza okubeera abalamu, abafumbo mbaagaliza ebirungi. Kyekyo Katonda waffe naawe kyayagala otandike okusabira. Omusaba omugabe, Mukama nzigyamu omutima ogw'okwagala okusanyuka nga ndaba abalala battibwa, kubanga ekyo Katonda waffe teyandikisanyukidde. Omugabe, Mukama nzigyamu omutima ogw'obunafu ogw'okubeera awo nga buli kiseera ntudde butuuzi awo siina byenkola, ebbula mirimu. Mukama nkakasa nga bwe yawulira Dawudi, naawe agenda kukuwulira, tayinza kukusuula bbali bw'obanga ddala ofukamidde n'omugamba, Mukama
bwe buno obuzibu bwange. Munnange firimu sikyasobola kuzivaako, asobolera ddala okuzikuggyako. Olwo obeere mwana w'eddala, obeere nga naawe onyumya ku Bayibuli, obeere nga naawe onyumya ku Yesu, ate obeere nga naawe onyumya ku mateeka ga Katonda mu bwongo ne mu bikolwa ne mu bigambo, ng'oyolesa ekitiibwa kya Katonda. Kankuyimbiremu akayimba ako, era ngenda kuyimbiramu ekitundu kimu kyokka. Oluyimba namba 147 olugamba nti fuga obulamu bwange gwe Yesu Kabaka. Fuga obulamu bwange gwe Yesu Kabaka, gwe amagezi gange mu byonna ebinnema. Yesu beeranga mu nze mu byonna bye nkola, mbeerenga endabirwamu ndaga ekitiibwa kyo. Fuga obulamu bwange gwe Yesu Kabaka, gwe amagezi gange mu byonna ebinnema. Yesu beeranga mu nze mu byonna bye nkola, mbeerenga endabirwamu ndage ekitiibwa kyo. Yessaala yange, bw'eba yessaala yo, twewombeeke tusabe Mukama akitukolere. Taata waffe omulungi atudde mu butaggwaawo, tukwebaza ate olw'ebyo bye tuyigiriza leero. Mukama oyagala tuleke ebyo ebintu bye tulaba ebitusonsekamu ebirowoozo eby'obulimba n'ebirowoozo eby'obutwa. Mukama weebale kutubikkulira mazima gano nti oyagala tubeere mu bantu bano. Mukama tukola okusalawo nti tuli mu bantu abo. Yongera ate okubeera wamu naffe okuyita mu lunaku olwaleero, tujjukire nti Mukama otuyise okubeera abaana bo. Kuno kwe kusaba kwaffe okuyita mu linnya eddungi lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kaganda Joshua Mwesigwa wensigazza erinnya eryo okutuusa Yesu lw'alimpa erinnya eppya. Tusisinkane ate olunaku olw'enkya. Akuume atakuumira mpeera. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.